Munzikirize ntandike n'omuto eyabuze era gwe womulabirako ng'omanyi bakadde be mukwano bategezeko. Agamba nti ye Hassan era nga erinnya ery'ekika ye Walugembe. Maama yamanyiddwa nga Nakintu Viola wabula ng'agamba nti ava Buwama alondeddwa ku kyalo ekimanyiddwa nga Nkokonjeru gy'ali essaawa eno. So bayinza okuba nga bali Buwama bamunoonya naye ng'ali Nkokonjeru. Mugende Nkokonjeru musobole okuba nga ate musisinkana omuto ono gye yabulidde. Musibye mutya balungi abatumbudde ku PGD News anka kansuubire nti muli bulungi wemusinzidde wonna okuba nga ate mutunize mawulire gannaku okuva mu ggwanga lya UAE. Munnayuganda munnaffe eyagenda okukuba ekyeyo amanyiddwa nga Hillary niwe turiho bw'ati avudde mu bulamu bw'ensi eno oluvannyuma lw'okuba nga yakubwa stroke wamu ne pressure wiiki ewedde. Ono yaddusibwa mu ddwaliro era nga gy'abadde ng'afuna obujjanjabi. Asizza omukago gw'enkomerero olunaku olwaleero. Kitalo nnyo kitalo ddala. Bitalo nnyo ddala bannange. Mwana mulenzi Hillary ye confirmed mufu. Enjogera wano ndi ku ddwaliro era nga tumulinze bayisaawe erumize bagenda obanga bamutulagako. Eddwaliro lye lino wano limu abandowooza naye tulinze already Hillary mufira alabika yafa dda ku Monday naye sina byakwogera naye bimpeddeko munnanze gwenda bankuba kyeyo munnange ng'afudde nzigwamu amaanyi bannange bankuba kyeyo bannange mwenna abali eyo kyenyinza okubagamba ekintu nga kikuwa stress oba beekampala beesaleko bya Hillary sijja kugenda deep inside mbulamu bwe naye nga birimu era stress ate mulimu ate dogo ate naye ng'ekikuwa stress kyesaleko obere na mirembe ng'oli ku ddungu ojjanyirira obere n'emirembe gyo naye nga sirina byakwogera bingi. Omufuyi olwedde tugenda mulabako essaawa tulinzeemu bamutuwe oba bamutulageko kyetegeddeko kampani egenda beekwatagana ne gy'abadde ewakadde nene empya mube nga bamuzzaayo kuba kampani yo eri awo tumuzzeeyo enkadde oba empya tumuzzeeyo naye nga Hillary ye mufu confirmed awumule emirembe. So ng'atera entiisa endala yabutikidde bannayuganda mu disitulikiti emanyiddwa nga Bushena ku kyalo ekimanyiddwa nga Kayanga mu ggombolola y'Ekyamuhanga oluvannyuma lw'ekirombe kya zzaabu okuba ng'ate kibumbulukuka bwe kityo ne kiziika abantu abawerako ddala 5 bwe batyo ne baba nga bafiirawo ku sport. Kitalo nnyo kitalo ddala. Abantu abasoba mu 10 be babulidde mu mugga ogumanyiddwa nga Nyagaka oluvannyuma lw'omugoba w'emmotoka ekika kya drone Toyota UBJ 956G okulemererwa bw'atyo emmotoka eno n'akkakkana nga agikubye mu mugga guno. Bakozeeko kye basobola wabula emmotoka bagyemu nkalu nga almost buli muntu eyabaddemu talimu. Yesu nani ngatu So ng'ate yo poliisi eri ku muyigo gw'omusirikale w'amakomera eyakubye bakama b'amasasi agabasse ng'oluyogaano oba oluyombo lwavudde ku ssimu. Ono olwamalirizza ekikolwa kino bw'atyo yagenze ku ssomero abaana be gye basomera n'asaba abasomesa bakuume abaana be era bw'atyo n'amalamu omusubi. Bino byabadde mu disitulikiti ey'Ekibuga. Kubattiddwa kuliko the Assistant Superintendent of Prisons amanyiddwa nga Hope Catherines era nga bw'atyo yattiddwa wakuziikibwa lunaku lwankya.
Abatuuze ku kyalo Kisajjagirwa mu kibuga Masaka be bagudde ku kikangabwa oluvannyuma lw'okugwa ku mulambo gwa mutuuze munnaabwe nga kigambibwa nti ono yabadde mwana wabula nga teyategeerekese mannya era ng'ono yavudde mu nnyumba oluvannyuma lw'okuwulira enswagiro z'ababbi n'agezaako okubeŋŋanga nga kwatadde n'okkuba enduulu wabula bano baamufumisa ebyambe ne bamusinza amaanyi era ng'oluvannyuma omulambo gwe gwasangiddwa enkeera. Ate ngayo poliisi wali erina teteevuddeyo netegeeza nga bwe yakutte omukyala atemera mu gy'obukulu 24 eyagudde ku mwana we ow'emyaka 3 gwe yakira ku makya ne yeezaalira bw'atyo n'atugumbula oluvannyuma lw'okulwanaganamu ne taata w'omwana ono. Kigambibwa nti ababiri bano bwe bafunye obutakkaanya taata n'afuluma enju maama kwe kugwa ku mwana n'amusanjagasanjaga okutuusa nga amujjimbula mu bwensi eno. Bino byabadde bisaze mu zooni ya Lubaga division olunaku olw'eggulo. Eyase yamanyiddwa nga Aine Shivan so nga taata abadde azaala omwana ono yamanyiddwa nga Dickson Bakwatanisa. Kitalo nnyo nnyini ddala ebintu si byangu so nga ate ne Ssemaka bw'atyo naye avudde mu mbeera oluvannyuma lwa results ezivudde mu DNA n'akkakkana ku maama ne mutabani we bombi n'abatta. Maama yabadde amanyiddwa nga Diana. Taata oluvannyuma lw'okukola DNA n'akakasa nti omwana si wuwe bombi abatugumbudde oba abamiziza omusu. Abantu bangi beebuuzizza taata DNA yakoze eziwerako oba yakoze ya mulundi gumu kuba ebyo Uganda abamu tebabyesiga bulungi naye kyonna kye kiri bali yabakkiriza dda emagombe. Ate ng'eru yeno bo aba PLU nga kino kikulemberwamu Jeno Muhoozi Kainerugaba bali mu nnaku ya kitalo ddala oluvannyuma lw'okufiirwako omu ku bammemba ng'abadde w'amaanyi ddala era nga yabadde amanyiddwa nga Ndiaguma ng'ono yafiiridde mu kabenje kw'Entebbe Road ak'emmotoka yasa. Omwami ono kigambibwa nti yabadde akolanga coordinator ku mikutu migattabantu okuviira ddala mu kibiina kino ekya PLU. Ekitongole kya Taso bwe kityo kyolekedde akasozi Gambalagala oluvannyuma lwa kkooti okukitegeeza nti kirina okulirira oba okusasula omwami ono nga baamuteeka ku ddagala ly'akawuka ka mukenenya okumala emyaka 7 so nga ate teyalina kawuka ka mukenenya. Abadde amira ARVs nga si mulwadde. Kaakati awo nkugambira nti nammwe abakola zi DNA ne mu reactinga nga wakakola yeemu yokka bweti. Mukola kikyamu mukole DNA eziwera ebyuma bya Uganda bizibu. Twafuna wano omukyala eyavaayo n'atutegeeza nti yali amaze ebbanga eriwerako ddala nga bamumirisa eddagala lya pressure wabula bagenda okumukebera ng'alina gy'agenzeeyo okuba ekyeyo nga tabangako na pressure wadde naye nga wano Uganda yali amaze emyaka egiwera ddala nga bamuteeka ku ddagala lya pressure bamugamba alina pressure bla 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 ate ono yabadde ku lya mukenenya. N'ono si gwe nsoso okuwulira abantu bangi obawulira babateeka ku madagala nga tebalina birwadde ebyo. So tubeere beegendereza tukkakanye n'obusungu ku ngeri gye tukwatamu ensonga ezimu. Weewaawo yo gavumenti kyadda kyetuusizza eddagala eriyambako okutangira omuntu okufuna akawuka ka siriimu erimanyiddwa nga Lenacapavir eriyisibwa mu mpiso. Dooze eziwerako ddala 1,902 ze zituusiddwa wano mu ggwanga ttyo era nga gavumenti eyambiddwako oba evujjiriddwa Global Fund. Abakulu mu minisitule y'ebyobulamu bakakasizza nti eddagala lino ligenda kubeera lya bwereere era nga litandika kubanga ligabibwa mu March omwaka guno gwennyini. Ligenda kusaasaanyizibwa mu bitundu ebyenjawulo wabula ng'okusingira ddala esita bagenda disimba ku bitundu ebyo ebikyasinze okubeera n'akawuka ka mukenenya. Omuntu bwe bamukuba empiso wayitawo emyezi 6 n'afuna empiso endala. Mu mbeera efaanako bw'etyo omukyala amanyiddwa nga Bad Black avuddeyo kubanga te alabula abaana ab'obuwala yassa ku myaka emitonga 2 naga nti bangi muvuddeyo ne mwefumbiza naye nga kyemukola si kirungi. Mwandirinzeeko at least ne musigala mu maka g'abakadde bammwe. Pressure mulina y'amaanyi nnyo ya waggulu. Muleke kubanga ate muva mu maka g'abakadde bammwe ku myaka emito mutandika okasolinga n'obulamu mugwe mu biwuka by'abasajja bye baafuna mu myaka gya 1960 eri okiwulidde. Naga mulowooza okubeera side chick kintu kirungi nnyo ky'amaanyi bagenda basiiga obulwadde bwa bwereere olabe nga n'ebyo ebirabo bye babadde bakussa byali bya view once mutandika okukola ki
okuyitira bwatyo ye bwe yabategeezezza. So in short abalaga nti tebalina kupapa kuva waka kubanga gye bakoma okupapa okuva waka nga tebalina kiddako kyekibaviirako okubanga basalako abasajja abafumbo basalako ba sugar daddy abeerwalira dda bagenda bassa ebirabo n'ebisente so nga ate byonna bigenda kuba byabusa babalwalize bwerere. Weewaawo ongerako nga ate nkutuusako omukyala avuddeyo kubanga ayogera ku nsonga y'akawuka ka mukenenya era ng'ono akakasizza nti okusingira ddala ensangi zino akawuka kano kasaasaanyizibwa ate abaana abato ffe betutasuubira ffe betulowooza nti bali safe oba bali bulungi okuviira ddala ku myaka 15 ate munange nti bakyasinza okubeera n'akawuka kano. Allow me to re-echo this. The newest infections, most of the new infections have been seen in the age bracket of 15-year-olds to 29-year-olds. And guess who those are? Those are the youth. Those are students, senior 1 to university and fresh out of university. That is where the biggest number of infections, new infections, is coming from. I believe you have friends, you have family, you have siblings, brothers and sisters, nephews, nieces. Go talk to them. You lose nothing. We can save 1, 2, 3 souls. We can save the young. We need this generation to be healthy, for it to lead this country. Please, go out there, spread the gospel. Talk to 1, 2, 3 people. We can do this. Omukulu amanyiddwa nga Green Daddy oluvannyuma lw'okufiirwa omwana we emabega kawulo obulagajjavu bw'abasawo mu ddwaliro e Mulago avuddeyo n'agamba nti olw'obulumi bwonna bwe yayitamu ng'afiiriddwa muwala we atudde n'asiriikirira era n'alowooza okumala ebbanga eriwerako ddala bw'atyo n'asalawo ennaku z'omwezi nga 27-28 agenda kuba ng'ate avaayo ategeeze eggwanga obubi obuli mu malwaliro agenda kwasanguza ebyama atugambye alina ebyama so katusuubire nti ajja kubyanja nga bw'atusuubizza. Abawagizi b'ekibiina kya NRM abawererako ddala bano bamaze sabbiiti eziwerako ddala 2 nga bagumbye Katabi okuliraana State House mu bitundu eby'Entebbe nga bagamba nti baagala kusinkana Omukulembeze Kaguta Museveni. Ebigendererwa by'abantu bano oba ensonga y'okuba nga ate bamusinkana tennaba kuba nga ate etegerekeka naye nga kigambibwa nti bano basiibawo era ne basulawo balina playground Katabi awo we bagumbye era nga ab'ebyokwerinda babalemesezza sofa okuba nga te bayingira mu State House. Mu bano mulimu n'abo abalina obulemu oba abateesobola basulawo basiibawo naye nga bagamba tebajja kuvaawo okutuusa nga bamaze okumulaba. Muzibe wa SB4 kyaddaaki bw'ati omusango ogumusse mu V era ng'ono waakusibwa mu kkomera emyaka egiwerako ddala 40. Omusango gwe bamulanga gwa kukwata mwana atanneetuuka oba gwa kutuusa bulisamaanyi ku mwana omuto ddala. Ensonga ezo zaayogerwako era bwe zityo ne zikyakira ddala abadde nga atwalibwa mu kkooti okutuusa olunaku olwaleero we bamusaliddwa omusango. Akolanga akulira amalwaliro ga gavumenti mu district eya Lebutong amanyiddwa nga Dr. Ogundu Tone asindikiddwa ku alimanda mu kkomera okutuusa ng'ennaku z'omwezi 5 Maachi okubanga ate asomerwa emisango okuli ogw'okubulankanya ensimbi za gavumenti ezisoba mu bukadde 165. Kigambibwa nti ssente zino yazibulankanya ne banne nga bayita mu kakodyo ak'okuzisindikira oba ak'okuzisasula kampuni etamanyikiddwa mu bitabo bya gavumenti eyitibwa Otoda Construction Limited. Ono yakwatiddwa kakiiko k'amakago bwa President akalwanyisa obulyake n'obukenuzi ka State House Anti-Corruption Unit. Bannankyukakyuka bangi amaanyi gabawedde olw'ebigambo ebyavudde mu Musumba Joseph Serwadda ng'ono nno yabadde atera okuba nga ate oboolyawo avaamuko ku bigambo ebikuba gavumenti wabula enviiri zabawedde ku mutwe olw'ebigambo bye yavuddemu n'abategeeza nti Mukama Katonda yalisalawo lirwalitwala omukulu Yoweri Kaguta Museveni kubanga ate bo ebbanga lyabaddewo bamuganyiddwamu nga abasumba. Okiwulidde kyakizibaddewo mu ggwanga lya Uganda emyaka egiyise 30 tezirina buzibu bwonna bwe zifunye okujjako okuganyirwamu. So mu mbeera efaanako bwetyo bangi bawulidde nga enyiike ebakutudde. Mu ngeri y'emu tukimanyi bulungi nti abasumba mu ggwanga lya Uganda be bamu ku bantu abakyasingidde ddala okubeera abagagga okukola ensimbi era nga bano ensimbi ezaabwe teziggyibwako musolo so nga ate bafuna
okulabulwa okuva eri omukulu Kaguta Museveni nti batambuze bizinesi zaabwe nga baagala naye kasita batayingirira gavumenti ye oba kujogerako kintu kyonna. Yenno omukulu amanyiddwa nga Sheikh Chita bw'atyo yafunye okulabulwa okuva eri abakatuliki nga bano bagenze maaso okuba nga tebamutegeeza nti bajja kumukyalirako mu maka ge baveeyo nga buli kimu kyonna bakyonoonye singa takomya muze gwa kulumbanga ddiini yaabwe. Bino byayogeddwa oluvannyuma lw'omukulu amanyiddwa nga Sheikh Chiti okuvaayo n'ategeeza nti abakatuliki basazeewo kusiiba mapaapaali na wotameroni bwe bamala okulya kafankunaali yenna ng'olwo bavaayo bagenda ate bakola ki basinza ebibumbe. Okiwulidde jjukira nti okusiiba kw'abakatuliki ffena tukutegeera bulungi osiiba ekyo ky'obadde otera okulya ali oba ky'oyagala ennyo ku mutima okumala omwezi mulamba naye ng'ebisigadde oba olya oba tosiiba njala tokola ki. So mu mbeera eyo ye yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate aboogerako ate bba abasiraamu basiibamu kongera abalokole nti osiiba byakwerumya olunaku lulamba terikkomba ku kantu konna. Eyo nga nkujjayo ye munnamawulire amanyiddwa nga Dendobo wa Sava yalagiddwa okuba nga ate asasula engassi ya bukadde buna oluvannyuma lw'okusingisibwa omusango gw'okuddukanya TV ku mitimbagano nga talina layisinsi ekikontana n'amateeka agafuga empeereza ku mayengo g'ebyempeereza oba ag'ebyempuliziganya. Okiwulidde. Deputy Speaker omukulu amanyiddwa nga Thomas Tayebwa bw'atyo yavuddeyo n'akyogerako ng'alaba kimususseko agamba nti yakeera ku makya n'azimba church ng'agizimba mu kubanga ate ajjukira jjajjaawe. Okiwulidde yagitaddewo ng'ekijjukizo kya jjajjaawe. Church eno abantu bajja kubanga basabiramu naye kyamaze enviri ku mutwe okubanga abantu beemulugunya abantu baamuyisizaamu eggaali bagamba lwaki teyazimbyemu essomero oba eddwaliro naye kisinga okubanga ate kimwennyamiza kwe kubanga ate eriyo abagagga abalala bakola gwa kuzimba mabaala n'agamba nabo lwaki tebakeera ku makya ne babagaana okuzimba amabaala ne babagamba bazimbe ki amasinzizo. Songa ebyo byo bikyali awo yo gavumenti ya Uganda eyingidde enteesaganya ne gavumenti ya Syria ku by'okutaasa munnayuganda amanyiddwa nga Vic Ajok ngono alindiridde okubanga ate ateekebwa kalabba ennaku z'omwezi nga 8 omwezi guno gwennyini oluvannyuma lw'okwewako obujulizi nti yatta eyali mukama we. Weewaawo bino bikakasiddwa minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga Henry Okello Oryem era nga kakati kye tulindiridde okulaba enteesaganya zino zinaataasa munnayuganda oba nedda. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa abalina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeno eri 0707763711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songa ate bo bannayuganda abamu bakyawuniikiridde n'okuba nga ate ku mulembe gwe tulimu wakyaliyo amasomero agali mu mbeera efaananako bweti. Kati nno nze nabadde manyi kiri waffe ffekka naye nkyaddeko kaalo ka neighbour kaffe boyiraba ye primary school eriyo baana banywa buugi bwa muwogo awe basomesa balaba bakulembeza ab'enkya future yiyo protecting the gains na Museveni obani ali musanywa mbutuufu laba bannaye laba abaana mukama ffe twakola ki abannayuganda mazima ddala. Ate nga ye yaliko Katikkiro wa Buganda Dan Mulika avuddeyo bw'atyo n'akuba ebituli mu gavumenti y'eggwanga lya Uganda. Kati mulaba gavumenti no tuli kyenandyagadde ebibiina mwenna mu kirubi eno gye bayita failed state. Abakyabuusabuusa nti si failed state, omuzungu yagiyita failed state. Gavumenti eyagwa kubanga gavumenti eba n'amasiga amakulu 3. Kibi nnyo okuwulira nga minisita omu ayogera kino omulala kiri omulala kino nga batatuula mu kabineti. Kyemuva mufunayo abakufuga ne babakubya n'amasasi oba emiggo ng'ate temubamanyi mwenna ani yali alonze abaafu.
oyinza n'okusanga omusirikale n'akusamba nti abaavu yalagidde. Abaavu yani mu Uganda mwalimu omulonzi akakiiko konna kagenda ne kabanga k'oyo ali mu buyinza nga kati bwe mumanyi byamukama tayinza kuwa mulala kuyitamu okugjako Museveni. Kakati n'amugamba nti 203 ebya paalimenti okakasenga mbifunye era bwakola ekimu ekyokusatu kirekeewo betujja okuyita aba opposition. Kakati ebibiri byokusatu akigamba lwatu saali naye yatugamba byonna bwe byebaka eri mu nnyumba eziteesezebwamu ne bafuluuta kasaba kuba akadeko okukuba akalulu n'okusubanga bwe bakugambye ekyankwanza oba mu State House olwomaze omuntu oyo akukiikiridde ekitegeeza talina na bwongo batwala butwazi eri bisiki ne babiteeka mu paalimenti. Omukulu Kyagulanyi Ssentamu mu mbeera nga akyaliira ku nsiko era nga akyanoonyezebwa ebyokwerinda yavuddeyo bw'atyo n'abako obubaka obulala bwaweereza Bannayuganda. Bannayuganda bannange mwenna mbalamusizaako. Leero ennaku z'omwezi ziri 24 mu mwezi ogwokubiri omwaka 2026. Olunaku olulala era olw'okwekweka olw'okwekukuma olw'okubeera ku dduukadduuka newankubadde tetulina musango. Naye njagala mwenna okubeebaza olw'okusiiba Abakatuliki nga nze n'Abasiraamu. Kyekitiibwa nnyo Katonda yakikoze ng'akigenderedde ffenna ab'amadini ag'enjawulo okwesanga mu kiseera kino nga tutandikidde wamu okusiiba. Ekyo njaga kitucommunicatingire sinsobi ebintu ebimu Katonda abikola oba oliawo to bringing together atulage nti wadde tuli madini ga njawulo naye tulina ebizibu ebimu tulina n'ekyokuddamu kyekimu. Era ekiseera nga kino kitwetagisa okugatta emitima gyaffe n'emyoyo gyaffe n'obwongo bwaffe tusobole okukola ekyo ekituufu ku lwaffe ne ku lw'abaana baffe. Olunaku lwajjo twayogeddeko ne paliamenti y'omukago gwa Bulaaya European Union Parliament era ne twanja ensonga zaffe newankubadde paliamenti eyo yabadde eyise ambasada wa Uganda mu European Union baganye ogenda yejjukira nti ambasada akiikirira Uganda mu European Union ate ye muzungu. Museveni alonda mukazi muzungu yakiikirira Uganda naye ngera bwe mumanyi yalonda abantu olw'ebigendererwa eby'engwayo ng'omuntu naye kubanga yabadde talina bwayinza kunnyonnyola bikolobero bibakoze ku bantu teyabaddeyo. Twabaddeyo ne twanja ensonga zaffe newankubadde bo bagezaako kibrushinga off. Njagala mumanye nti ssente ziyimirizaawo Museveni basinga zijja mawanga g'e Bulaaya, Amerika ne Europe. Ssente ezo ebiseera ebimu nga bazeewola na bwewozi mu linnya lyo mu mannya g'abaana baffe n'abazzukulu nga ffe tulina ozisasula. So kiba kikulu nnyo okugenda ate mu abo abamuvujjirira omusimbi gwakozesa otunyigiriza making sure bakistopinga. Obumenyi bw'amateeka n'okutuna okunyigiriza bugenze mu maaso nga tebulekedde awo. Olunaku lwajjo wabadde walina okubaayo okusabira Dr. Kizza Besigye ne ba political prisoner bonna naye mu butaba na nsonyi obw'ekiteeka ekyawaggulu Museveni yasitopinze emisa eyo. Imagine kati Museveni yefudde na paapa nti n'okusabira obusabizi omuntu era alina confidence egaana abantu. Ekyono kitulage tulina okwegatta tulwanire eddembe lyaffe. Akaseera kano tulina okusingira ddala okwegatta ne tukola kye tulina okukola ku lw'ensi yaffe, ku lw'abaana baffe ne ku lw'abazzukulu. Mwebale nnyo, mwebale eddala. Mbagaliza ekiseera ekyokusiba ekirungi. Mukama abampera omukisa. Mwe baganda bange Abakatuliki n'Abakristaayo bonna nammwe baswaba tubagaliza swamu ennungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songate omulamuzi wa kkooti eggulu Augustine Alule Kyaddaaki yakkiriza omumyuka w'omukulembeze w'ekibiina kya National Platform omukyala ow'omumambuka amanyiddwa nga Dr. Lina Zedriga Walu kubanga ate yeeyimirirwa ku kakalu kakakadde k'ensimbi ez'obuliwo so ng'ate abamweyimiridde obukadde 10 ezitali za buliwo. Ono yali yakwatibwa ennaku z'omwezi nga 15 January n'aggalirwa ku musango gw'okukuma omuliro mu bantu. So ng'ate ku nsonga y'abo abakyali emabega w'emitayimbwa omukulu amanyiddwa nga Honorable Joel Ssenyonyi avuddeyo okubanga ayongera okutangazaamu ngenda kutuusako abantu ab'enjawulo abalaajana n'abo abavuddeyo oba n'omwami yavuddeyo kubanga ate atunnyonnyola kubanga yasibwako
ate n'asanga emboozi ng'eva mwoli gwe yasibwako naye nga naye yamulekayo mu kkomera n'atulojjera kiki ekiri mu kkomera. Bano aboogerera gavumenti ba propagandist bagamba nti Ssenyonyi ne banne tebaagala abantu abakulembeze ba NUP tebaagala abasibe bave mu kkomera olw'okubanga babafunamu. Kakati nno mubate tulekeraawo okubafunamu yemu abasiba naye ate mugamba nti ffe twagala baveeyo tubafunamu oba politikale oba mu byensimbi. N'owuliza abantu b'osuubira nti bantu bakulu balina okuba nga bategeera naye nga beeyogeza ebintu ebyo oke byabufuzi naye ffe tugamba mulekerawo twekwasa nti ffe abataagala baveeyo mubate mwe abasiba nimbateeka gwetekako gasango mubate tulekeraawo okubafunamu nti oba tubafunamu political capital oba tubafunamu ssente mubate wale tugenda kujja wano tukwate enzigi z'ekkomera nti nedda temugenda fuluma obuyinza tetubulina kakati mubate. Tuli wano batukuta basefisi batukutte nze n'abantu abalala bangi aba nze nabwe bankubye banalibona bosa wuuyo nkisa plose n'abalala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leero nzize okubagamba mawulire nga gannaku ate nga matuufu okusimbila. Nina omwana bansibako naye lwe bampamba yakasimatuka emirundi ebiri okufa. Omwana oyo yakomyewo n'angamba Allahu akbar walillahi alhamd. Mawulire gannaku nnyo wallahi we tuteebereramu teryagenda tubeereramu. Omwana oyo bamutadde yakomyewo n'angamba bamutenda z'omwezi nga 9. Yakomyewo n'angamba guno omwezi gwennyini yakomyewo n'angamba namusisinkanye maaso ku maaso n'angamba wallahi nti abantu bannayuganda abalina abasibe baabwe abawezezza emyezi 6 ngamba myezi 6 naye nga waliyo n'abawezezza emyaka 5 tebatawana kuddayo kusuubirayo n'omu mulamu. Bwe baba nga tebamuleetangako mu kkooti tebalinda kubeerayo n'omu mulamu. Wuliriza aŋŋamba nti ye bamukwatira mbalala bamukwata ne kajirita mu mumanyi gwe bayita kajirita babakwata abasibe ku campaign trail embalala campaign zino babakwata abantu 46 ne babagattako abantu ne babaleeta we baali we babasibira ne babagattako abantu be bajje Kawempe abantu 32 ne babagattako abantu be bajje Mukono ne babagattako abantu be bajje Arua. Mulaba bakwata abaana president bwayitawo kati bana bajje emabega basigala bayoola n'agamba babateeka ewantu nga bazimba hall nene nga balimu abantu 3+ naye n'agamba ku bantu 3 akakasa nga atya Katonda kwafaako abantu ababiri ebibiri. Era n'agamba nti abantu mubagambe nagamba nze nzizeeyo waffe weerukunjiri siridda mu kibuga nsimattuse emirundi 2 okufa. Subhanallah. N'agamba siridda mu kibuga kaŋŋende waffe nfiireeyo. Era n'agamba ebigambo bino tugezezza kuteekawo embeera bannayuganda tebasobola twegattako gwakaluba gwofa. N'agamba naye omuntu oyo akulira omusajja n'agamba muyita Meja Kuteesa simanyi Kuteesa n'agamba yakulira operations ezitta abaana. N'agamba nti abaana gye bali abali gumite abagumu kati abo be bafa baba bamanyi nti omwana wadda mu saturation agenda kuteekawo embeera yegatte kubayeekera kuba Museveni tafunangako muyeekera kyasinga okutya obulaba atta abaana bonna abateekawo embeera. Mu Uganda temubeerangamu muntu gwanga bamuyeekera okuleka abo bye bennyini baayita abayeekera nga yeyeekera kuba Museveni ye yali koni. Wuliriza doga ngamba nanga muganda wange abaana bafa. N'agamba olunaku olwasembayo ng'ebula ennaku babate baatikka bokisi bode eweza abaana 10 nga bafu. N'agamba waliwo omusajja omu eyatuyambangako n'atuwa essimu tukubire abantu baffe bajje batubanje mu makooti. N'agamba niwe bataakuba yenna omwana gwe basibye emyezi 6 nga tajjangako mu kooti manya mufu. Buli muntu yenna buli munnayuganda alina omwana we oba mukwano gwe muganda we nga bamusibye emyezi egiwera 6 nga tazzeeko mu kooti manya mufu. Subhanallah. Natunudde nempuyanuka neŋŋamba tulagawa
nenga ffe tugenda kufiira mu kwekweka. Museveni yeeraliikirira kye bababuuza buli gwe bakwata bamubuuza mulinayo program beeraliikirira buyeekera. Nangamba ye kaddeyo ewaabwe ave mu politics asirike. Bakwata abaana ne babateeka mu box body emirambo ne bagitwala mu game park. Ez'ensolo zirya abantu, ez'ensolo zirya abantu, tebabasimira binnya babatwala eyo ne basuula emirambo ne girya. Buli Munnayuganda ayinayo omwana we nga amazeyo myezi mukaaga oyine emikisa 5 ku 10 okubanga yafa. Subhanallah. Bannayuganda bwe tutasituke ffenna asituka kinoomu gwe batta mweno campaign trail ey'omwaka guno eya 2026 mbakakasa nti nno balina okuba nga basse omwana ngamba nti balina okuba nga basse abantu abawera ebina. Ffe tumanyi bano bwe tuwulira ne famire gyeziri nga tamanyi mwana we gye yalaga yagoberera bugobezi president bwe yayitangawo bwati bajjanga bayoola abo bonna ne babatta. Bwe kyoba omanya kitulwana nakyo si muntu. Omunalwanda akugamba nti bo tebaagala kubeera defeated. Ekyo kye balwanyisa. Oyo mmeja kuteesa musajja mutemu nnyo uteesa mutemu nnyo Omunalwanda oyo. Banange Allah tusaasire. Tuli mu mwezi gwa kisiibo. Allah asaasira nnyo abantu mu kisiibo. Bakatoliki basiiba, Basiraamu basiiba, buli omu awanika emikono mu ddiini ye. Oba olyawo Allah n'atutaasa. Baffe munnaye tulemereddwa okwetaasa. Tuwanike emikono eri nannyini nsi. Tugenda kufa tuggweewo. Shayatwini zino zigenda tutta zitumalewo. Subhanallah. Yusuf Nsimambi yali yakasaliddiira okudda mu kibiina kya NRM yavuddeyo bw'atyo n'ategeeza nga bwali omu ku abo abatandikawo ekibiina kya NUP. Ono yasinzidde ku mpewo za TV Mwana Mugonda ti Uganda naye ng'alidde Matereke n'omukulu amanyiddwa nga Elias Luyimbazi Nalukola. Weewaawo ono si yasookedde ddala okugamba ekintu ekyo. Sseggona omukulu Honorable Medard Lubega Sseggona yakyogerako n'abalala bangi bazze bakola ki boogera ebintu ebifaananako bwe bityo. Oba omutuufu yali nze naawe. Senga saalinze Nuupu teyandibadde. Nuupu senga gwe toliiwo. Senga toliiwo. Olaba so ebintu bino byonna byafeera bupuli obuvuka nga buli eyo Buvumansi Bambi yateekawo Nuupu okuva ku people power n'okufuka ekigambo Nuupu. So ekintu kino kyaffe ffenna ng'aba opposition atukyaliyo. Ndowooza olabye abantu bano nkyova bansiriikirira ebimu byakutaatira butaatizi kutereezaamu. Nze musomesa wange omunnange ononsonyiwo naawe nja kukubeera kumpi. Bwe nali ngenda mu by election nali naawe ku Jaaliya City n'oŋŋamba nti NUP gy'oba onywerera. Era n'oŋŋamba ngenda nakubira ne chairman Nyanzi nyongera okunyweza ensonga eyo nkulu nnyo. Kale nabwe kityo nze kimmalamu amaanyi kiri awo mudumu kugutunuulizaani NUP ng'ate naawe olina ekibiina kyo kimenye bwe kiba tekikoze bulungi era gye wadduse. Tewadduse mu NUP wadduse mu FDC mukama wange. Ekirala gwe yatugambye dialogue ki gy'ogenda okukola ng'ate omaze okuyingira mu abo be waaliraze ensonga ng'ozijja eno ng'ozireeta gye bali. Olina kutambula nabo baabo bagambye nti ye gwe omuteebi waabwe kati gwe balina akyasinze. Kati nsonga kyate z'okyajja ewaffe okutwala eri nga wamala dde okutuula nabo. So ng'ate yo poliisi ng'ekolagana n'aba Special Wildlife Crime Unit bakutte omusajja Francis Opira gwe basanze n'amasanga ag'enjovu. Gano gabadde gabalirwamu kiro eziwerako ddala 154 mu disitulikiti eya Nwoya. Wabula bategeezezza nti singa omusango guno gumukka mu vvi waakusasula ensimbi eziwerako ddala 2 oba si ekyo waakusibwa mayisa.
Oluvannyuma lw'ebikwekweto ebize bikolebwa ab'ekitongole kya KCCA mu kibuga Kampala yassa nabo babaddewo ne kiyoski yaabwe mu bakakkalabiza emirimu gyabwe era nga abamu ku bantu ku mikutu migatta bantu bagenze maaso okuba nga ate beemulugunya ku kiyoski eyo ne babategeeza nti bwema musazeewo okulongoosa kibuga naye mugitwaliremu muyina ssente mupangise ku bizimbe bye muyina mu kibuga Kampala oba bye tulina mu kibuga Kampala era bwe batyo bagenze maaso okuba nga kiyoski eno bagijjawo. Wakati mu kaweefube w'okugogola ekibuga bongedde okuba nga ate bawabula aba KCCA ebipande ebiri ku nguudo n'emiti emiyitirivu egisusse mu kibuga nagyo bagirowoozeeko okuli egy'amasannyalaze okuli egya intaneti twala tugende gyonna bagirowoozeeko obaolyawo bagifunire solution egigendere mu kibuga. Mwabasama nti mugenda kutereeza kibuga ono kasasiro temumulaba omulasimba emiti nga 10 wakaneti savana senalo simanya simba biki tituganye mutu wa netiwaaka naye bino mwabiraba mu nsi ki kampuni ezo zonna tezisobola kusimba muti gumu ne zijjako netiwaaka oba ne zifuna akantu akalinga akalongoti ne zikateekawo zonna nga zijja wamu naye kampuni ejja nesimbawo wano omuti nendala nesimba waliwo 8 gigiri waliwo 10 waliwo ekibuga kyonna kyonna mukiddugaza ekibuga mulongoosa mukirininga banaku midala gya nnyanya mukirininga banaku nga bano temubanyega abaddugaza ekibuga bati oli nasimba emiti poloti mwazigula bino bibanja by'abantu nemubuzaako omunaku yantadde akadaala k'ennyaanya nemusimbawo emiti nga 8 n'omulala ajja kujja asimbawo n'omulala nasimbawo bannange tuli kuki bino no kasasiro temumulaba balongoosa ekibuga lwaki munyigiriza abanaku musooke mutereezaawo no kasasiro. Ate nga bo abayeekera ba M23 bwe batyo nabo baguddemu ekikangabwa oluvannyuma lw'omwogezi w'eggye lyabwe okuba nga ate munange attibwa ng'ono yamanyiddwa nga Wire Ngoma era nga wetwogera bali mu maziga bamutidde mu Eastern DRC. Kansuubire nti tutambudde bulungi abalungi ngenda kuba nga mbasibuza omukulu amanyiddwa nga Omar Kiseka ku nsonga y'okufa kwabayeekera ba M23 obaweereza mbadde pijja naye nga mbajjukiza nti mukadde kano neetaaga omwana ow'obuwala amanyi okuvuga emmotoka driver ogenda kukola mu UAE yes Abu Dhabi visa munaku ntono nnyo weeks 2 ogenda kuba nga ate ogifuna ate osasula visa emaze kujja input mtono ddala noonyaako ate ng'omusala mulungi noonye ku namba zange ezo zolengera ku screen ojja kuba nga ate onfuna bulambalamba naye nga n'emirimu emirala gyonna tugiyina mu bungi egy'abawala n'egy'abalenzi mubeere bulungi ate komera mpeera sigale nga bankomidde mweraba simanyi gano mwagategedde aba M23 ekongo bafanga buwuka bakuba omuko omunyalwana M23 wali eri uliriza bakutte drone mu bbanga nga ye kuba muntu omu era omwogezi wa M23 bamunasudde mu Afirika tewaliwo nsi ya Mufirika ebikola ebyo oyo abeera muzungu omwogezi wa M23 Wire Ngoma bamukubye nga bwolaba Israeli bwetugumbulamu Palestine n'abaki n'aba Irani etagetinga bali eri biri ebikonge eno bawazalendo babawadde mundu Kagame ekintu kyasinga okutya n'ensonga lwaki akyasibidde M23 mu Congo atya nti M23 ye security ye bwe baba bakyali eno mu Congo eri baba tebamulumba kati nga banaamulumba balina kusooka gobawo M23 wano mu Congo ate bakama be bamugambye gy'abasirikale bo muki gy'aba M23 muki mu Congo. Kagame yaganye kubanga akimanyi okubajjayo okukoma kwa M23 mu Congo kwe kukoma kwa lijimu yani ya Kagame ne ya muzeeyi ona akaddiye lwaki strategically bana bazungu babala engeri gye bamaze okukutula ne Congo owulira nti kati bagenda giryako oba kati sawa zine bali mu 5 bagenda gifuula strategically etandiko zanya lolo gyolaba Museveni gyakola era ekibadde kisibisaako Museveni n'okumulemezaako ye lolo eyo Museveni gyakola Somalia
owulira gyakolera abazungu eyo loolo kati Museveni akaddiye era bakiraba sakisesa we gwa paledinzeewo mukulungulikiye muhozi oya kakati bali abasajja baba bakimanyi bulungi eva babeera ne alternative bwolaba batandise okwefuulira alai kubanga Rwanda ne Uganda zibadde zikola zitya biri kati Rwanda baba bajefuulidde ku nefuulire eyo kitegeeza banafuya ono fa balaba ebintu tuba tukitegeera ne tugaya ekyo kye bakola saawa zino kinafuya ono omukulu gwe babadde bakola ki gwe babadde bakozesa okitegeera era bwolaba Kongo nga basazeewo ne baga nti akati Kongo katugitereeze okutuuka okutagetinga ebyo ebikonge drone tewali muddugavu abiyina ebyo naawe mbwayabuke mu bbanga eri akube omuntu omu drone ebeera eri mu bbanga ng'etagetinze muntu omu taliyo muddugavu abikola ebyo B'Amerika olaba n'ensi z'abazungu ezimu tezibikola B'Amerika waliwo generali wa Iran gwe batta oba bamuttirana mu Iraka ng'essasi likuba ye yekka omanyi bano abantu balina ke bakola strategically bagenda ne beekweka mu bantu ba bulijjo osegedde kati nga bw'oba waakubalumba oba waakutta bantu kati oli omuzungu yamanyi kati kambalondemu ojja genda wanayitawo omwezi gumu ojja wuliranga n'omulala bamunasudde bajja tuuka ekiseera basuulewo emmundu badduke kubanga bangi nnyo abadduka era bangi nnyo bajja wane South Africa bayitamu eyo mu bibira ne bagwambala Kagame bawandiisa sente Kagame zimuweddeko ali frustrated eno Museveni bamutaddeko akazito buli oba muteekako akazito nga babaako nye kibamutuma bwogaana buli oba mala okuteekako akazito nga babaako ne kibakutuma togaana osegedde bana abasajja wallahi bagenda ekyo nkikubuulira tuyina strategically ffe tuyina sigala nga tuli b'amaanyi nga bannayuganda oba nga bannankyukakyuka people power tuyina osigala nga tuli b'amaanyi okubeera neki okufuna kye twagala kati Museveni yafuba nnyo okufuba okulaba nga atunafuya kuba buli waatunafuya abeera ne bargaining power eri